Nzikiza nebaze bannamawulire abazze mu Nambiro. Bampita Dr. Oledo Samuel, President w'abasawo mu Uganda. Munzikirize mbagambe nti no ensonga eziyitingana nti naresigninze ku bukulembeze bwa Uganda Medical Association, ensonga nfunyo temuzi wa makulu, nkyali president wa Uganda Medical Association, ensonga zaffe tuzihandolinga internally, era nkimanyi ensonga zino ziva ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 bwe twali Kololo. Nze kennyini kamwa kwogera seekwekanga buli omu akimanyi ti Dr. Oledo Samuel abelonginga mu NRM, era affiliation yange ne NRM evudde wala nga sinakwesiima ku bukulembeze bw'abasawo kyava wala nesimbawo okurepresentinga Northern Uganda ku ntebe ya Vice Chairperson NRM, era ku nsonga y'emu mu kalulu akawedde aka East African Legislative Assembly Member of Parliament nakesimbamu mu kamyufu ka NRM, era nenkagwa ate nga ndi president w'abasawo. Can you believe that? Nti bansuula ate nga ndi president w'abasawo. Kiba kiraga nti no track record yange ebadde clear, serimbise ate siri mu kwekwekereza nti siri wa NRM. Ate ensonga y'emu wojjukirako okuva emabega ng'abasawo mu Uganda nalidinga abasawo ku nsonga ekwatagana n'emisaala egyali gisuubisiddwa emyaka egiyise emabega okuva 2016, era mu kutambula kwaffe ogenda ku parliament poliisi netukwatira ku CPS awo waggulu netufukamira nga nyambadde kinikokoti ne bannange, era netufukamira mu kulaga obuwombeefu obw'ekitalo okulaga nti no tetulina nsonga yonna eraga nti no tuli aggressive. Ate okuva ku olwo olunaku saalabayo muntu yenna avaayo agamba nti no abasawo abadde beekalakasa ku nsonga ekwatagana n'emisaala gye batannaba kwongeza abafukamiridde bakoze ensobi. Era ku lw'omukaaga nalidinga tiimu eyo yalimu bannansi, yalimu bapharmacist abasawo b'eddagala, yalimu badokita, nga ensonga esinga ku byo yali ensonga ya kweyanza mu kulembeza eggwanga, bweyamo bwe yatuwa ng'abasawo okulaba nti n'ensonga y'omusaala ekwatiddwako. Omusawo atandikibwako ke tuyita comprehensive nurse owa certificate n'afuna omusaala okuva ku 60,000 kati afuna akakadde kamu 40,000. Ate omusawo dokita atandikibwako kye tuyita medical officer n'afuna obukadde 5 mu 40,000 okuva ku $3,000,000. Nosanga omusawo akuguseeko afunye degree ey'okubiri n'ava ku bukadde 4 n'afuna obukadde 600, ate nga okusuubizwa kwali $10,000,000. Tusuubira nti no mu budget ejja sente zaabwe zigenda kulinnya ku $10,000,000 ekya kye tukigoberera ekintu ekyo. Then omusawo abadde mu field nga alina degree ey'okubiri ng'aluddewo awangaddemu emyaka 3 n'okusoba ng'afuna yava ku $4,480,000 okufuna $12,000,000. Then omusawo omukugu asembayo waggulu eri kye tulina senior consultant n'ava ku $5,000,000 n'agenda ku $13,000,000. Abaaye gwateeyanzaako baba bakuloga batya? Ng'olina ensonga endala z'oweetaaga okolebwako gwe tosooka kweyanzaako kino kye bakoledde. Kuba mu byonna tulina ensonga nti abasawo 2,500 tebalina mirimu, ate omukulembeze w'eggwanga yasuubizza nti health center 3 zigenda ku absorbinga bano abasawo. Naye okusooka olina sooka kweyanza, era tweyanza omukulembeze w'eggwanga ku olwo olunaku ku byakoze n'akuuma ako akakebera obwongo n'omubiri ke tuyita CT scan. Kati ku ssaawa eno kabunye Uganda yonna, bakatadde mu malwaliro ga gavumenti aga regional referral hospital mu buli sub-region akakuuma ka CT scan gye kali. Nti ku ssaawa eno Munnayuganda tagenda kuva gy'ali kujja Kampala mu Mulago okumukebera n'akuuma ako bamulongoose. Yonna gy'ali wabanga afunye road traffic accident tuyita bodaboda ng'emukubye, wabanga afunye accident, abasawo abakugu kati kitukakatako okulaba nti no government abasawo abakugu bano nabo ebatadde mu malwaliro gano akana akuuma ke tuyita CT scan gye bakatadde akamulisa
kiba kitegeeza nti kati omuntu yenna afuna accident ng'obwongo buli involved bayinza omukolerako mu kitundu kyennyini mwaviiridde oba mwafunidde accident kati wooteeyanza kintu ng'ekyo oba muloge sijja kulimba symposium ogenda okweyanza omukulembeze eggwanga ebintu bino ate mu kalicha yange okweyanza nkirabye nti ffenna tukimanyi nti ne mu Buganda okweyanza ofukamira omusajja afukamirira mukyala we afukamirira maama we ate ensonga yemu n'obukulembeze bwa Buganda omuntu afukamirira okweyanza Ssaabasajja Kabaka kati what about omuntu akulembera eggwanga fountain of honor nga buli omu gwe batunuulira ng'omukulembeze eggwanga lwaki omuntu ayinza mufukamirira n'amweyanza nsobi ki eyakolebwawo ku nsonga yemu nze okubeera nga ndi nyina akakwate ne NRM okubeera nga ngwa mu tuluba lya NRM ate nga sivangako olunaku lwalumu kyegaana kintu ekyo ne bannange abasawo abalala abalina endowooza yeemu bakitunulira nti nno sinakindi kulwa omukulembeze gwange ebirungi byakoze mu byobulamu n'ebisigadde kiba kitukakatako omusaba kwola olunaku nti yo excellence tujjukira nti ebintu by'osuubiza okukola ebimu bikyali mu maaso era tukusaba ku lw'obulungi bw'okoze ne gye tulaga komawo 2026 okulembera Uganda tekyalimu nsobi yonna because nange ngwa mu NRM sigana ekyokugamba nti nno Dr. Oledo bamugambye President wa Uganda Medical Association ave mu bukulembeze omulala gye nga banoonyerezaako kifu sina kurizayiningako sina bakuwandika bbaluwa yonna eraga nti obukulembeze bwa Uganda Medical Association mbwabulidde nedda ekyo kifu era si kituufu ate tulina kye tuyita internal system ze twateekawo bw'abanga waliwo ensonga ey'okwemulugunya tulina internal system ekebera okulaba nti nno yonna ensonga eyo bagivunula era internal system ziri mugenda maaso era nsuubira mu kaseera akatono ennyo internal system tujja zicommunicatinga ate abasawo tujja bayita mu lujjudde bo kennyini basalewo nti olw'ekikola eky'obuzira ekyokwagala eggwanga n'okwagala ebyobulamu pulezidenti waffe Dr. Oledo kye yakola tusazeewo nti tweyongera tukole naye ate tulabe nti no atugasse wamu ne gavumenti okulaba nti n'ensonga ezikwatana n'ebyobulamu zikwatibwako n'amaga kamera era nengeza nfuna omukisa okusikana omukulembeze eggwanga nziramu nenteeka amavivi ku ttaka nemweyanza kino nkiddamu nemweyanza olw'okukyusa obulamu mu byobulamu mu minisitule y'ebyobulamu okulaba nti nno abasawo ku ssaawa eno be 1% oba katundu kamu ku 100 abasinga okufuna ssente ennyingi mu Uganda kati bw'oteeyanza muntu ng'eyo era newenfuna akaseera ak'okubiri ok'okusigana omukulembeze wange nja kuteeka amavivi ku ttaka mweyanze omukulembeze oganga ate mujjukize nti ya excellence abaana bo bali eri abaamala okusoma obusawo abamu 25,000 abatambula mu buli kiriniki abalinganga abatembeeya tukusaba nabo bayingire mu health center 3 so ekyo kyo nja kikkaatirizaako n'ekyokubiri ekyokugamba nti obukulembeze by'obufuzi tubiyingiza mu bukulembeze bw'abasawo ekyo si kituufu because constitution eraga teina kakwate konna kaziyiza muntu yenna ayina enkizo oba ayina akakwate ne pate endala sina kindi ojja kwesanga nti nno omuntu gwe neesimbawo naye mu kalulu akawedde aka president of Uganda Medical Association yali ava mu kiwayi kya National Unity Platform naye olw'obwesiga abantu balina mu nze namukuba akalulu buva era paka kati ndoza akyali ku drip kyova olaba atambula yeeyogeza yikayika mu luguudo so ekyo kikulaga nti nno abasabo nabo kennyini bafuna obwesige ne bagamba newankubadde Dr. Oledo ali mu NRM twagala atukulembere atutwale atusomose we tulina okusomoka constitution yaffe tekiraga nti omukulembeze ayina okurizayininga nga bamukase nedda ekiramukula nti omukulembeze ye yeesalirawo okurizayininga na stepping aside kyesitakoze because abasawo bangi bagamba Dr. Oledo police kyewakoze kyamaanyi nnyo era weebale kweyanza mukulembeze eggwanga era tebakirabamu nsobi n'emu abasawo abasinga obungi abatono boolaba aboogerezanya beba abantu abadde balemesa activities zaffe
ez'okumoving around ez'okulaba nti no abasawo bafuna enkizo mu nsonga ezikwatagana n'okukola. Ate ku nsonga y'emu munzikirize mbagambe nti no tulina internal system ezigenda mu maaso, era abasawo bajja kwegatta wamu bajje balabe nti no obuzira bwa Dr. Oledo bwe yakola n'ekintu kye yakola okweyanza omukulembeze eggwanga bagenda kunyonyola ekisanja ekiddako. By the 2023 tobeera surprise kubeera nga Dr. Oledo ye president wa Uganda Medical Association. Kikatize ensonga y'okwogera y'okusaba omukulembeze eggwanga okukomawo. Nze nyina affiliation mu NRM, ndi muvubuka NRM, ate abasawo bonna bakimanyi ndi mu NRM. Eyo ensonga nagisaba omukulembeze eggwanga nze ng'omuntu, era mu communication eyo toyina woolaba Dr. Oledo ng'agamba nti no nga Uganda Medical Association kiri clear nagamba ng'abasawo, because abasawo abamu abasinga obungi abali bayimiridde nange ku nsonga eno tulina abasawo abali mu NRM abagala NRM ng'ekibiina, so bayimirira nange ne bagamba Dr. Oledo wobanga ogenze ensonga zino tozeerabira, era kyova olaba nayimirira ku lwange ng'Oledo ku nsonga eyo nenkyogera saateekamu linnya ya Uganda Medical. Tumane tuarranging, nawe tuvudde tutereere, and please